Mwesi tobeera gundi nnyo kubeera nti bagiwadde Musiri oba Zahara. Zahara bamuvetingire eno Kampala. Anti bamuvetingira Kampala naye ate era basobola abasajja tebaswala. Basobola ogimuweerera. Ate nga babeera tebaswala naawe. Bane bakwera gye bakuvetingidde. Ekikuvetingisa basobola okuddamu okuyita Bunnambiro nti tuddemu tuvetinge Makindye East ne Kampala. Ekitegedde kuba Kampala nalabyemu bakandidates babiri. Ne waliwo n'abalala. Tekikuggyako gwe tewalabye gundi bwe bamuvetinze. Alex Waiswa Mufumbiro. Bavetinze muganda we. Naye nga mu mateeka muganda we kisoboka. Muganda asobola okutuulira ebibuuzo. Ntasobola. Kati yamutuulidde. Ne bumuba balungu. Muba bantu banjawulo nnyo. Kuba ebingumu byammwe byawukana. Biba byawukana. Bwe tumanya tutya nti Mufumbiro obwongo bwe bwa wansi nnyo ku bwa Kato. Nga Kato yayinza okuyita ebigezo. Neera ndowooza ekyandibadde kikolebwawo okuvetinga Mufumbiro tegwandibadde musango kubanga byonna ebyamutuukako bimanyiddwa naye kyandikoleddwa mu process eyo okubaamu obwerufu. Electoral Management Committee kwe kusituka okugenda mu kkomera kubanga kikkirizibwa mu mateeka kubanga Kano Kizza Besigye naye bamusunsulako mu kkomera. Kituufu ng'ali mu kkomera bandisitudde omwami General Sebufu n'akakiikoko ne koolekera ekkomera Alex Waiswa Mufumbiro gyali ne mumuvetinga. Ofuna zaani okuteekawo omuntu wano kubanga Alex Waiswa Mufumbiro mukwano gwange bwe bigendanga bwe biri alilayikira obutanominatinga. Naye baba bamukoze bubi. Bwe bitambulanga bwe bikola ki? Kubanga amateeka ga Electoral Commission gagamba in person. Wewe nyinyi olina okubeerawo mu buntu. In person. Era ne kakutanda okubeera nga toyina valid national ID. Washitegedde? Era oyinza obutakola ki? Oyinza obutanominatinga. So kati bye tusabera simwagaliza butanominatinga. Bikikukwatako bw'abanga alina emisango egimuvunaanibwa is a citizen of Uganda. Ate era n'abamweyimirira bamanyiddwa. Basobola okumweyimirira n'afuna ki? N'afuna bbeeyi n'akomawo mu nsiike. Kati naye kayinza okubeera nga ayinza obutanominatinga. Naye Sewanda gyangamba waviirayo mu kkomera na nominatinga akalulu akaba amaze okukalya. Ekyo kyokka ekyokumuteeka. Abatannakalya. Kati awani alina amaanyi awo. Abatannakalya ekyo tokyogera. Waliwo alina amaanyi awo. Ewa. Makindye Nakawa East. Anti kakati ekyo tokyogera. Ekisooka ground ye Nakawa eri divided. Abantu ba ennunda yaabwe eri etya beetegeerera. Yanjawulo. Constituency. Wonna osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzako nti wasiibye otya wasuze otya mu nsi mw'otulabira n'obudde mw'otulabira. Afunye okusoomozebwa nkusaasidde. Asootebwa ku buwanguzi nkuyozaayoza. Luuso abadde ambuzeeko pulezidenti w'aba independents. Ate leero di kansala addako Kikaaya, Komamboga ne Kyebando. Ne Kanyanya. Akabonero kali Muleeretu. Oyinza ogiyita leediyo. Kakati omusomesa owa biology, chemistry ne English weetaagibwa mu bwangu ddala. N'omusomesa owa secondary asomesa subjects endala. Naye gwe asomesa subjects endala olina okubeera nga oli certified owa subjects endala. Kati owa biology, chemistry ne English ne wotabeera certified. Ogenda kuba ku namba ya director ye Aida. Somero likwetaaga liri Kyengera. Kati n'owa primary ng'oli certified naye weetaagibwa mu bwangu ddala gwe kuba kwene namba y'essimu 7 0M 6 2434 7 0M 6 2434. Kubira Aida director
omugambe nze akalango kano nkalabe ku MS Media wetaaga abasomesa owa biology, chemistry ne English ne otabera certified kasobera ngo oli musomesa subjects endala oyina ba certified then owa primary musawi zonna oyina ba certified enamba yesimu nkugambye eri 070 eri ludda wa 70 mukaaga 2434 luso atukwaniriza buza abantu neyanziza mwami MS Matiya Sekanja mukulu wange ow'enkima asebe omukulu w'essebo tereera oli mukulu wange ssebo olina emyaka emeka nagenda okugatagata mu nsinga emyaka emukaaga emyaka nemune twagala okuwangala mu nsi naye ate emyaka tujeegaana tosala myaka abalabi baffe abalungi abali ku MS Media tubalamusizaako nnyo mu ngeri enjawulo ssebo kiriza namuse ku kamera personi waffe mukulu Arnold omanyiyo tayogerwako naye nga yaleeta ekifaananyi ekirungi kyemulaba ku screen zammwe bannakawempe mbalamusizaako n'okusingira ddala abantu bange abeesiimye ab'emiruka ena emiruka esatu ena omuli Kyebando Kikaaya Komamboga Kanyanya miruka ena era nga n'obuwombeefu obw'ekitalo njagala okubasaba obuwagizi bwammwe ku kifo ekyo eky'obwa road councillor ku mulundi guno njagala obwanga mbutadde ku City Hall ngende nwanirira ekibuga waliwo eyambuuziza nti inginiya oba looya ne mugamba nze gwe munsindikira gwe nja okukola naye era n'obwetoowaze obw'ekitalo ennyo ku City Hall awo era n'obuwombeefu obw'ekitalo nja kubasaba ku mulundi guno temutunuulira kaadi tyoba ono w'NRM ono waki ku mulundi guno mutunuulire Luwemba ng'omuntu kubanga n'ebyatuukawo mu kaadi mwabiraba ono batusuulira musuubuzi tamanyi yadde stage ya boda nti eyitibwa gundi tamanyi nti yes tiketi naye nga yamanyi nti yes tiketi yegenda okukola ki yegenda okumuyisaawo so n'olw'ensonga eyo Bannakyebando Kikaaya Komamboga ne Kanyanya nze nzize ku mulundi guno nsaba mu nsindike ku City Hall ngende ebigambo mbifuumuulira abafunye ebirungi tubabuuzaako nammwe abafunye ebizibu eby'enjawulo twongera okwegayirira wakitiibwa Allah nammwe abakwasizeeko abawe ebirungi abafiiriddwa tunakuwalira wamu nammwe era nammwe abasobodde okubeera nti mubeera successful mu ngeri omuba endala bw'obeera successful ate akakatono k'olina kakwasizeeko mwami Matiya atakola ki mwami Matiya atayina Matiya nkwebaza tibulwe nzijja wano nga sinnafuna kyakulya aho gamba omwana w'emmere asooka aseese eyo nno nkolayo ku MS kizibu nnyo tosobola kisawakolanga n'ebijirwa nga ogambya mwami Luwemba ssebo ennyama bagiteekewaawo osooka ogirya so abawagizi baffe mwongere okusubscribinga n'okusharinga content esooka bawe n'ennamba y'essimu waliwo abasobola okuwa ebipande ennamba yange y'essimu eri 0700591588 ne 0708589455 nati njagala osome ennamba etaliiko bbanja ezo ennamba ezebbiri zonna ziri ku WhatsApp oba nga toli ku WhatsApp osooka kuba nongana mwami Luwemba kuzina ebbiri nsobole kweriwa naye nga gye batera okukozesa okusuulako yeeno 0708588455 eyo eri mmanya gange kubanga ti banka zatwetoloola tetukyagenda ku banka ate kusika mugguwa n'ababanka manager bino ebyessimu tebiriko kulambula woosula ozookozesa Airtel Money nga ennaku zino munaye ate bakigize bakikalubizaamu era tosuubirayo kwewola ku layini ya ssimu n'ogenda ne mu bbanga mbwofune looni basooka kupepeta balabe olina ebbanja lyonna in fact ekintu ekyo nga bw'okyogedde waliwo kye bayita credit bureau okitegedde banoonyereza banja kiri oyina kakati gundi waliwo kye tuyita financial card
eyo financial card gye bakozesa mu system eyo ne bagenda ku kye tuyita credit bureau ne balaba nti ono abadde yeewolawa obote yamwewolako sente mmeka te pacho pacho badde nsaba oveewaawo ekitegeera oddeko wali so mu nsonga ng'ezo ze twagala okola nti oba oli awo bannayuganda bakitegeera naddala mu byensimbi kati kyoyogerako 28-29 waliwo kye bayita credit crunch kyali mu Europe ekyasuula amawanga ga Europe ekyagateeka mu mbeera enzibu kwali kwewola manyi mu mawanga mu Europe ne mu America bw'omaliriza okusoma kiwadde olina omulimu kati era kyaliwo nedda wano mu Uganda kati kankugayo ku kino kya credit crunch nti banka 5 zawulanga omuntu omu nga tezikebedde byafaayo by'amabanja go gundi ali atya gundi yeewolayo yesu nga ogenda mu banka ne weewola banka B ne weewola banka C ne weewola bonna ne bakuwa looni nga ne bw'onaabanga ofuna omusaala gw'oyagala tosobola basasula kyava mu financial companies ez'amaanyi ne banka eyali emazeewo kumpi emyaka 5 nayo neegenda bweto nayo neegwa nga n'abalazaali kampani za mmotoka ezaagwa nti omwana amaze okusoma neyeewola emmotoka mu kampani eno nagenda mu kampani na neyewola emmotoka n'agiwa girlfriend we nagenda mu kampani na neyewola emmotoka n'agiwa taata we kati agamuleza nga tekyasobola kusasula automatically kampani zaagwa amabanja gamuyenze kati ne wano ndowooza baageziwadde okulaka nti basobola okukulondoola olinawo ebbanja lyonna wano kye baakoze kirungi nnyo kirungi nze ate omusajja teyansi ate n'ekirala zino essimu zituyamba nnyo kubanga banks zino ziraba emitendera mingi lete ebbaluwa ya LC kyokanga oli customer wa bank eyo naye kati wana amasimu the moment woowolayo ekizike mu 5 kitundu ne boddamu n'okula ogenda n'otuuka ne mu kakadde nze omusajja yanjirako emitwalo 5 wano nga nyinako ebbanja ninawe nadefaultingako nagenda nembeera nga nina okusasula emitwalo 5 mu 7 mu 8 around there mu budde naye nensussa kati wakati mu kusussa omutima ne guŋŋa wembateerako banaddamu ne bampa tebakuwa nze bali bamanya 7 omuyayi nanjirako 5 teyaŋŋamba nakuŋŋamba ndaba message nga zituddeko abasajja bakolektinzeeko sente zaabwe ne bazikolekitinga zonna 5 ne wasigalira kati kukyaliko 2 nago sinagasasula kati kwata ago bwogezaako omusajja namwebazabeza nemugana neyanziza nzifunye ngasobola kudda kugamba nti ate bazisazeeko kati olina kusooka nomalayo ebbanja ate kati awo bw'obanga wadireyingamu oddayo buto baddamu kuzimba buto ebyafaayo bye bibbanja so ebyafaayo bwe bito bwe biri eyo no tuyitiddeyo buyitizi tubadde tuvuga kataka tukaita kataka wano abasindika akamwanyi katuyambeko omuntu kitegeera buba buvunaanyizibwa bwaffe okubuulira muwagizi waffe nti osuula ku jirikiti ziba zigenze wadde era nze mba nazeewola omusajja nalindayo wandaba akasajja kagamba nti mbuye omuntu bwamugamba toteeka kuno eno bagibanja mbukwata era ddala temunayo okusasula si kibi buba buvunaanyizibwa naye ate mu ggwanga mwe tuli wesanga nga bikwata luswa omusajjawo mulyannyama njaga tutandike ba mulyannyama mulyannyama nga atagala nnyo kati yagenda mu east ate nendaba nenyeko nga naye akomyewo nyeko oba yazanya akabadi oba biki nga naye akomyewo kati before that kuba twakyogerako abali bagala tikiti ya NUP mu Makindye East bakuba press conference bano omusajja ali akola ku NB staff B n'abalala ne bagala naye temugenda kutusibako bantu batali baffe mu vetinga abantu abaffe bennyini abajja mu kiki mu kifo kino bali bakyagala mulyannyama nga nomulaba mu vetinga nga mu vetingira mu East kati nyeko naye huyo yakomawo hati tali mu kusomozebwa musajja watu ndowooza gundi musajja wange yono Alex Sechuwa musiri musiri yali Sechuwa mu West ndio wali ali sekiwa bichuka tutandike ku mulyannyama ekisooka incident ya mulyannyama ne Makindye East nyeko Derrick yazanya akabadi oluvannyuma lw'ofuna amawulire nga galaga nti mulyannyama yandijjamu
naye nga tannaga confirming era tekyamukolera nnyo Nyeko Derrick kyamukolera nnyo n'awandiika ku mukutu gwe tebagihakinga era naye teyakyega yawandiika alabe mu balabe be omanyi bagamba ng'oyagala okuwangula omulabe wo if you want to win your enemy bring him closer kitegedde tosobola kuwangula mulabe wo nga akuli distance musembeze omusome mpola kati ye kyeyakola abalabe be yabaleeta closer bwe yamala okupostinga namanya nti kati abalabe be bonna bagenda kujjawa gyali engeri gyavudde mu leesi kati kebere interview yonna ng'abaze naye omulya nnyama ajja kakati ate surprisingire mulya nnyama n'alaba Nyeko Derrick ku lunaku lwa vetting era abaali okumpi awo baalaba mulya nnyama yasala kilo 2 yes n'omwana yali amukwatiddeko empapula awo yamugamba nfunira omusipi guno guba n'obugundu nfunira omusumaali ongeremu akatuli wano akoze yakogera mu katebe kuba yali amanyishi wa wini n'akogera mu katebe bw'amala okukogga badressinze amawulire awo yalina kukola ki kugenda akimaliriza bulungi akimaliriza bulungi so kati incident ya Nyeko Derrick era waliwo n'abatuuza press conference ekimpatiira nabalaba nga bate omudumba gutunuliza mulya nnyama ate lwaki nga bagamba ono si weeno temujja natusibako muntu temujja tuleetera abantu batalina yadde kalimwezi biki wadde mugigi baluwa ya mugigi so kati ebyamakindye east byo biri bwe bityo era okukomekereza ng'omusajja waffe ali bamuvetingidde east for Makindye east awo nno wakyaliwo ensiitaano nnene kati ye yakitegeera nti mu west tasobola kufunayo ani mulya nnyama anti mu west tobeera gundi nnyo okubeera nti bagiwadde musiri oba Zahara bamuvetingira eno Kampala anti bamuvetingira Kampala naye ate era basobola abasajja tebaswala basobola ogimuweerera ate nga babeera tebaswala naawe badamanyi bakwera gye bakuvetingidde ekikuvetingisa basobola okuddamu okuyita bunnambiro nti tuddemu tuvetinge Makindye east ne Kampala ekitegedde kuba Kampala nalabyemu bakandidates babiri naye waliwo n'abalala tekikugjaako bwe tewalabye gundi bwe bamuvetinze Alex Waiswa Mufumbiro bavetinze muganda we naye nga mu mateeka muganda we kisoboka muganda asobola okutuulira ebibuuzo ntasobola kati yamutuulidde ne bumuba balungu muba bantu banjawulo nnyo kuba ebingumu byammwe biba byawukana bwe tumanya tutya nti Mufumbiro obwongo bwe bwa wansi nnyo ku bwa Kato nga Kato yayinza okuyita ebigezo neera ndowooza ekyandibadde kikolebwawo okuvetinga Mufumbiro tegwandibadde musango kubanga byonna ebyamutuukako bimanyiddwa naye kyandikoleddwa mu process eyo okubaamu obwerufu Electoral Management Committee kwe kusituka okugenda mu kkomera kubanga kikkirizibwa mu mateeka kubanga Kano Kizza Besigye naye bamusunsulako mu kkomera kituufu ng'ali mu kkomera bandisitudde omwami Jenumeru Sebufu n'akakiikoko ne koolekera ekkomera Alex Waiswa Mufumbiro gyali ne mumuvetinga ofuna zaani okuteekawo omuntu wano kubanga Alex Waiswa Mufumbiro mukwano gwange bwe bigendanga bwe biri alilayikira obutanominatinga naye baba bamukoze bubi bwe bitambulanga bwe bikola ki kubanga amateeka ga Electoral Commission gagamba in person gwe wenyini olina okubeerawo mu buntu in person era ne kakutanda okubeera nga toyina valid national ID
Washogede era oyinza obutakola ki oyinza obutanominatinga so kati bye tusabera simwagaliza butanominatinga bikikuwatako bw'abanga alina emisango egimuvunanibwa is a citizen of Uganda ate era n'abamweyimirira bamanyiddwa basobola okumweyimirira n'afuna ki n'afuna bbeeyi n'akomawo mu nsiike kati naye kayinza okubeera nga ayinza obutanominatinga naye Sewanda gyangamba waviirayo mu kkomera na nominatinga akalulu akaba amaze okukalya ekyo kyokka ekyokumuteeka abatannakalya kati awani alina amaanyi awo abatannakalya ekyo tokyogera waliwo alina amaanyi awo ewa Makindye Nakawa East anti kakati ekyo tokyogera ekisooka ground ye Nakawa eri divided abantu baye ennunda yaabwe eri etya beetegeerera yanjawulo constituency nga ebadde yafugibwako WNRM eba ndalamu constituency ezisinga ndowooza zafugibwako NRM ngamba eba ndalamu kuba kati otunuulira gundi kabaziguluka naye mwali kabaziguluka amaanyi alina PFF erina amaanyi awo anti kakati oyo naye tosobola mululinga out tumuteeka mu kibalo kubanga yafugako ate yafugako ekisanja ekisanja kimu n'ebyatuukawo wakati mu kisanja kye mwabiraba kyogamba tumuteeka mu kibalo kabaziguluka tomunyuma bakandidenti bangi nnyo bakyajjaawo dembala waiswanze bakyajja kati njagala soka tuddeyo Makindye wa Mulyannyama so Mulyannyama ali vetted mu East mu Makindye kati mu West tebakyamubalirayo takyasobola kuddayo mu West atya mu Makindye West list esobola fulumanga wa West anti kakati ebyo gw'obiraba naye ffe nga ababaddemu mu process tuzimanyi buli kimu kikyuka ku lasti gobadde osubira Mulyannyama ogenda eri Makindye abadde sikisuubira abadde ebbanga lyonna alanga gundi ne bagamba Olungereza talutegeera anti kakati ebyo gw'obimanyi anti kibi nnyo okunominatinga omuntu ebyo gw'obimanyi oba Olungereza alutegeera oba talutegeera ebyo gw'okola ki so Musiriye kati ali ku luguudo kakati bano bo bafa loyalty ani asinga otukkiririza ani anakuba engato zaffe eddagala naye naawe leka nenga tabayayi bazikuba eddagala abo gwe tolabangako muntu afukamira n'alongoosa engato za principal obadde tumulabangako tulabangako yegwanyiza bwa road mayor n'afukamira naye yagamba baali bagenda basabira kakati ekintu ng'ekyo kati Musiriye yes oli tumuteekamu ekitiibwa naawe omuteekamu ekitiibwa naye to what extent waliwo respect yes waliwo kye bayita respect nekirala bakiyita batya waliwo kye bayita respect ne royalty waliwo n'ekirala awo waliwo omuntu okumuwa ekitiibwa n'omuntu obanga omusinza businza bwe bityo omuvunnamira ndowooza kati bano bavunnama tebamuwa kitiibwa bavunama kati Musiri ye kiri kitya Musiri kaadi yaawe ekyaliko question mark abasajja bano mukuwa kaadi batunulira nnyo financial muscle oyimirira otya mu byensimbi kati Musiri alina obusobozi muyivu alina obusobozi naye financial muscle temusobozesa ekyo basobola kiba ekimakingirako ne bagimu mu matikiti Musiri osobola okufacilitatinga olukuŋŋaano lw'ekatwe luno lwe bagenda okuba nga Musiri nzekka nga Musiri nti nedda sisobola no spearheading activity eyo nti sisobola ezo miliyoni ziba mu 100 kiba kitegeeza tosobola omu basobola omukwasa activity kati gwagano gisaponsali kubanga abantu bano okkiriza oba ogaane bo tebasobola kufacilitatinga bazirina sente empitirivu naye tebasobola kweteekamu bafuna muntu n'ateekamu akantu mu bannankyukakyukamu mulina okuteekamu wakati ne weebuuza ddala eza iPod zikola ki wakati bwe twogera ku za iPod bazanya hide and seek tetuliyo
tetuliyo tetunagenda tetuliyo naye ate eziwedde bazifuna nezo zigenda kukola ki sente za IPOD ezo ziriwo okufacilitatinga bibiina bitambuza yabyo ne bano ba political activist mu bibiina ebyo zitambuza emirimu egyo era nga sente za IPOD zennyini ziyambako to facilitate nomination fees eri abantu batalina busobozi kubanga tukkiriza nti waliwo atalina busobozi naye nga asobola okubeera omukulembeze kati gwe atalina busobozi bwa nomination fees eri togendayo tovaayo olina okubanga olinamu akasenteko kubanga bo sente bazibalira walala ate kakati otuvaawo olwaleero ne tubyogera nze olwaleero oyinza okunjagala oba okunkyawa azilonga nti nkubuulidde amazima gwe omulonzi wange osobola okukampa n'obutakampa naye nga nze nsitikinze ku ki mazima kyonaalaba kubanga I don't fight NUP nze ngezaako kulwanirira bwerufu bwe twagala bayitemu eshegedde oba other political parties sente za IPOD wembeera nga muzifunye muveeyo mugambe nti mukoze eki tuzifunye naye kati lwaki baba beebuzaabuza eshegedde anti kakati bo bano ekifaananyi kye bawa baga nti bateesa na muki na Museveni kubanga IPOD kiggwayo kitya Interparty Organization for Dialogue kati IPOD ekikuteesa mu IPOD ezo eba dialogue kuteeseganya byotakkiririzamu bireete kuki ku mmeeza kubeera mu opposition niwe mwina majority eyo era sente ezo zigenda okuweebwa ng'olina input muki mu IPOD kati njagala oŋŋambe ono awithdrawing atya era waliwo possibility yonna ewithdrawing akwezo sente empitirivu gyebali bannayuganda abategeera nga nze batono nnyo IPOD NUP gyeri anti abategeera nga nze abamanyi nti IPOD NUP gyeri be batono abasinga bali ku bino mbu twagivaamu abasinga baliko byo ntwagivaamu nga babinyumiza nga abawagizi babimanyi oba n'abakulembeze era nga ne zino era bagenda kuzifuna balina ozifuna ate kyenkanyi ku luno era bagenda zifuna kyenkanyi luso kitegeeza basobola okunominatingira egundi kadi lisiti nefuluma nga ate oli weegundi kyeŋŋamba basobola okunominatingira mu lwe katugambe nti sobola okunominatingira bafulumira mu constituency nga bagiyita bulaaka ne baddamu ne batuuza ne baddamu ne bayita vetting kati lindako baagano tunulira mu Makindye East nga kubasigaddemu gundi yagano tunula mu Lyanyama nga kubasigaddemu tewali asaana kufuna tikiti NUP anti kakati okusinziira ku kibalo ky'abano nagane don't be surprised okulaba nti Zahara addayo e Makindye Zahara bw'ataddayo nga olaba alemeddemu ey'e Kampala yo ki nanti era yalemera mudda because bamuvetinga mu Kampala ey'e Kampala akola ki agitwala anti ngambye essaawa yonna bikyuka bisobola okukyuka enkeera nga lisiti yange bisobola kukyuka lwe bafulumizza ezo constituency ebbiri ne balindako zifulumya oba essatu Kampala Makindye East ne Makindye West tugira tulindako ne bafulumya ne mugamba ku lisiti nga tebaliiko ne bayita tubayise buto mu vetting buto otegede ne mwekanga nga abagenze mu vetting ezo balala nnyo nga basekidde tebali nayo bapya ne basekidde nga nabo mwebali bayise vetting buto nga ate mulaba Zahara Luyulika abinkana ne bala ne Sewanya ne bamusiri ate awotegerera ntuno ya Zahara munaku 3 ne bikyuka nga Zahara yakwatidde bendera NUP eno Makindye East mu Lyanyama yakwatidde ki mu bufunze Makindye zino ebbiri ne Kampala zikyaliko enkalu njagala nkutunuliza ebintu bibiri njagala nkutunuliza ebintu bimeka ekisooka bano ababiri balabikako ku nomination ya local government nga bawerekedde meeya
wa division ye Makindi oyina omulala go walabako ababiri balabikako owekitiibwa Mulyanyama ne speaker Zahara Lirika nga babodekedde meya wa division ye Makindi ogenda omunominating kati fe abatunulira ebyobufuzi tetubitunulira butunulizifuwa that was a political statement yes yali egezaako kusiiga kifaananyi ekyebyobufuzi bano be bakulembeze beeno era baleka balinamu n'omukono gw'amaanyi nnyo ono kukwata bendera eyo okugijjako oli ali sipiika ekigambo kya labadaba tekitegeeza nti eno mu buyimbi bwe bagamba nti labadaba style kiba kitegeeza nti saawa yonna ebintu bikola ki bikyuka saawa yonna ebintu bikyuka kati ebyo byebireetedde abantu nga bannakandi okuva mu leesi naga nti nze leesi ngivuddemu nakandi naye mutiitiizi lwaki oba bo kyebaagala politician yenna tagaba kyebaagala abantu ne beekalakasa ku nguudo ne bagaba pulezidenti lekulira tolekulira nakandi mutuufu ati harmonization bwe yatuukawo bamuyita tebamuyita n'okwogera balaga nti bamumanyi oba yajjayo empapula walabye ebigambo bya muganda waffe Muwanga Kivumbi Honorable okudda n'obutadda naye statement zakola yaseerera nnyo ayokya ye mwoki mulungi nnyo ate bano baba bamwagala we bamwagala oba yennyini agenda kwekuba yekka ate kasi amala omuwangula ku bubaka bwa paalamenti anda kyagamba weteeba wekka ate nga naye mpulira ground etagalira ddala ayinza obutadda ajja kulaba musika mu gurupu ze Muwanga Kivumbi removed nga tamanyi kiki gunywere yagusibe gunywere ne munne oyo Aisha Kabanda ndaba biralamu naye yagusibe gunywere kitegeera so kati nakandi kugamba yali mutuufu process bw'oba olaba nga bw'oba ogenda mu kiyungu ng'olaba teri mmere enaakuweebwa ate oba onoonyayo mukazi yaliko girili president kati sawa yaka kati talina position yonna gyayagala egwomanya otya nti aba agenda langirira ewalala naye nakandi woba ondaba politician yenna omutuufu tawa ba opponent oba ba enemy kyebaagala nakandi mugezi kati ekyo kyewabawa ekyokuvaamu kyebaali baagala nakandi mugezi mukyala mugezi si musiru simumanyi nnyo naye ndaba movement size si musiru ate mu byobufuzi si mupya bibaddemu buli move buli step gyagezako abeera calculative agibala don't be surprised nti alangiridde independent ekitegeera ekyo nakyo kisobola okusoboka nakandi kati kyabakola agende ku gurawundi agende ku gurawundi eyaawa wonna waayagala anti obudde buggwayo anti kati kyekyo ba enemy bawadde kyebaagala obanguyiriza emirimu bandi badde bafuna okusoomoozebwa mu kugaba tikiti nti bagenda kufuna kusoomoozebwa kwonna anti kakati kabanguyirize boolwedde kyebaayagala manyi omuntu bwakusindiikiriza ennyo omuviira naawe bakusindiikiriza naawe omuviira naye lusa gwe wejjayo wekka tebakusindiikirizangako okuma tikiti tekitegeeza nti bali bakusindiikiriza oba zisobola bali bakuzimba mpola mpola anti kakati nze okujja independent bangamba you cease to be member ate oli n'okimanya be bano bapakyo bebadde bakola mbunze ndi ku ssaawa naye pulezidenti wange Kyagulanyi yabagambye munveeko tulina kandidate ogwo era mmwe temuli bakandidate bange okitegeera so byebyo kati tugende ku nsonga y'okuyoola bafuutu soja twagyogerakoko nga bayita mu parade ensonga y'okubayoola twagyogerako twagyogerako wano di ne Luswa ensonga twagyogerako se kubanga adenda sewanda nali naye n'atuwa obuwaayiro ng'alaga nti etteeka lyatandika mu 1995 era abazungu be bali commensinga naye kati ate Ssenyonyi ng'akulaga mbu babakwata olw'ensonga
etteka ne lyayita ery'amagye Sewanda ginasoma obuwaayira awo nalaba ne Kulaije naye yennyini ng'abukootinga era ng'akootinga Sewanda gi kale wetubanga twagendayo njawula nsooke nkutegeeza oli mukwano gwa Lukwago ati Elias Elias naye bagenda mutegula wakoze assessment nakakola 3 era ne musajja wuno amukuba ebifaananyi KI namugana ne muga KI musajja bagenda kukola ki kumutego bwata omanye ebyobufuzi bisono kyuko lunaku ngengera kulonda ne wabawo ekibeerawo mikwano gyange inginiya mukwano inginiya yanditegula Lukwago ngawo kiri kakati nze ndi independent wano mu Lubaga South wano wa NUP na gubagenda wa ticket abere mwegendereza nnyo era abere calculative mu byobufuzi naye ayinza okuwangulwa owa NRM ayinza okuwangulwa Mbaziro speaker wa Lubaga wa NRM oyo yali owa speaker ngate nupu ye majority kati ne Lukwago Elias naye bandi mutegula bandi muwangula mukajja simanyi gwokiraba otya abo bonna mikwano gyange inginiya mukwano gwange Lord Mayor Lukwago mukwano gwange nze ndi independent nze president waba independent ate ekirala obwanga mbuteka ku stewall nze bana Uganda gubanampa yene Kampala gubanampa gwe okola naye ngenda okukola naye kuba obulungi bw'ekibuga oli mutuufu nze gubanampa gwe njokola oyina kuwagira owa NUP owa FDC owa DP bonna gubanampa bana Uganda gubanampa bana Kampala nze gwe njokola naye era gwe munampa nze ngengabo nkola ntya nginyweza oba mumpa inginiya kubanga inginiya alina okugulu kumu kuno kwa plastic kwa chuma nalikola ne interview nakuntera kati musajja wa pakati ye musajja wa pakati wa bikonde bibuuzo bitategerekeka akubirawo la 70% biba bikonde 30% kuba kugulu kati omuntu agenda okuwanirira okugulu senga muba muntaddeyo wali agenda kuba luwemba baya inginiya bwagira bwati nakola bwati okugulu kuyinza okusigala nze nina okubaka nengamba inginiya kankunyweze nenkwata supanda okitegedde nkitegeera bwe muddamu ne munsindikira Lukwago tato era nakyo tolina buzibu nkwata engabo nenga kakati lulo ovulo tuginyweze tutambule okitegedde so ekyo kiri mumwe bannakampala mumanyi gwe mulonda nze luwemba sirina buyinza bubaga nti muwono oba musulo amanyi gali mumwe bannakampala nze bwe munantera ku mmeeza munenda okukola naye kale kakati njala tuveeko oluuso tugende ku mikono gya NUP n'emikono gy'ebibiina ebirala ndaba ne Common Man's Party Secretary General waabwe mulabye adduka 10 ku isi yakakasako babiri President Yoweri Museveni owa NRM ne Nathan Nandala Mafabi owa FDC abasigadde signatures under verification bakyazeetegeeza manyi bakola bill money bakwira abantu amasemo bakola ki analaba luli NUP Secretary General Lubongo yange emikono agitaddeyo agamba nti kati bannaye babaagala kifu tugireese naye kisooka NUP okusinziira ku musajja ono ow'ebyokulonda byabakama bwe yayogera NUP esobulwa emikono 10 ku district 9 mu Musanvu kazanyo kyakali awo nakibagambye nako ekisookera ddala Mwami Museveni ayagala okulaga ensi z'ebweru nti wano demokrasiya yabukala tukolera mu demokrasi teri asinga kwagala bibiina bya bufuzi na bannabyabufuzi kuparticipatinga mu general election nga Mwami Museveni oba ogaana oba okkiriza oba okigaane Mwami Museveni ayagala nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kalulu kano kituufu ayagala nnyo bannabyabufuzi mu kalulu kano ayagala nnyo ba Common Man's Party mu kalulu kano ye demokrasiya ekitegedde gwayagala okulaga abazungu n'ebitongole ebivujjirizi nti ensi ekulemberwa demokrasi ensi ebuganye ne demokrasiya bino ebyasiginichazi kuzanya n'akwagala teziweera biki kano kazannyo it's a delaying tactic buying time one Kyagulanyi ne owekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ku lunaku
eyo nno nsasage y'amaanyi n'okusinziira ku guidelines z'endabyo wano kubanga ekitebe ekipya baakikyusa kati kiri Lweza mu Wakiso mu Makindye Ssaabagabo. Bw'otunuulira ku road map ya traffic kusinziira ku road map gyewadde bw'abeera nga Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Kisendamu wakusimbula ku kitebe ayite e Bwayiise agwe ku Northern agwe Busega agwe ku Entebbe Express wali adde ki ekimutwala ku Entebbe Express alina ogenda n'abantu nga bamuwerekera tebakkiriza procession bune president wasobola gimugana anti tebakkiriza procession katulinde onfunye tulinde ekigambo kyoyogedde president yaba fountain of honor aba akyali president not until is voted out onfunye nkufuna kyengeza nkufuna tuna mu kamera eyo njagala bannayuganda munfune president Museveni akyali president paka nga bannayuganda mumugyemu obwesige okubeera president wa Uganda naye ng'akyali president tomusuubira kugenda na mmotoka bbiri era alina otambula n'emmotoka ze zonna onfunye speed alina otambula n'emmotoka ze zonna n'aba PPU abamawulire be yamanyi oba alina otambula ne PPU Presidential Press Unity alina otambula ne bano ab'ekibiina ba Secretary General baani bonna atambule ki is the president naye kaakati bano abajja okwesimba ku bwa president banaye munfune bino si breakinga nti olw'okuba nina ekibiina kyempagira nti oba ono mba breakingiramu mu ntegeere kaakati Oweekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu alina okwabaidinga with the guidelines ne rules put in place by the Electoral Commission because regulator wa exercise eno onfunye nkufuna era bakulaga nti bakkiriza abantu abiri era mu bantu ababiri zigenda kuba emmotoka mmeka bbiri oba mufunye drone mmeka bbiri buli drone negenda mu 10 tebalina ki tebalina buzibu okuyingira wali mu isi tebalina buzibu era mu abo abantu abiri abo abantu balina okubeera accredited balina okuweebwa olukusa bajja kuba ne taaga ezikakasa nti bano bali cleared by the Electoral Commission atuwuliriza kigambo accredited oba isi yeina obuyinza obukola accreditation obukakasa nti matiya gwe batuwadde okuva mu NUP y'omutuufu era akafaananyi kekeekano era ne bamuwa ne kaadi namba era ku kaadi namba eyo kubeerako ne QR code eyo gye bagenda okusikaninga wali kubanga bayinza okuleeta fake kati be banasikaninga nga toli mu abo ojja kukoma ku ki ekirala on top of that kuba ababiri mwe mulina oba okubaako aba press 5 n'abantu abalala b'okoze eki kinasinza okusobola okugamba nti press bantu 10 n'oteekayo amannya gaabwe ne bagabira accredited n'ogenda nabo okusinziira ku Electoral Commission egamba nti emmotoka ezinajja zijja kupaakinga mu yaadi emmotoka omunaabamu presidential candidate zijja kupaakinga mu yaadi erinaanye electoral ki oba enaaba reserved eri abo ku Electoral Commission then bano abalala abasigadde bajja kugenda ku gundi ku mulirwano waliwo egundi awo gye balaze waliwo essomero lye balaze awo ba church waliwo church gye balaze awo kanjikebere wano waliwo church gye balaze awo church webeebuze gira ogireka church eriwa
Kyachi webebuze jiro jireka ndowooza okusinzira ku bweti entambula okutambula katude ku mikono wano kakati ensonga y'emikono emikono mituufu era bonna bagifuna kubanga tosobola kugamba nti weteekerateekera bwa president nga tosobola noonya mikono ebbanga eryo lyonna lyonna nga tosobola noonya mikono tekiriyo emikono miki emikono mituufu. That's why okutuuka n'olwaleero bakaapuluvingako bameka babiri omanyi lwaki okutuuka n'olwaleero bakaapuluvingako babiri tobeera surprise nti bugenda okuziba leero nga bagambye nti baapuluvinze oba ne babaapuluvinga enkya ku makya ne babagamba nti munominatinge nga 20 mumeka munya 20 munya bano ba common man ba NUP bani ate okusinziira Mwami Museveni bw'anaaba amaze okunominatinga agenda kugathalinga ekkololo gyagenda okwogerako n'abawagizi abawagizi be. Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu yateeseteese katwe wa mpulira katwe grounds polisi ate nga bateekawo mmotoka nga tonna bakutuuka ku player police wali waggulu naye okusinziira ku poliisi okusinziira ku mwogezi wa poliisi agambye twafunye ebbaluwa we received a letter from National Unity Platform etulaga etunotifyinga ku kifo kye bagenda okukola ki okubeerako naye wakati mu kututegeezaako poliisi tulina okukakasa nti ebyokwerinda byawo biri paramount ofuna akakodyo ka poliisi ka poliisi baagala okuyita mu tteeka lino erya public order management ki yani eyo era tobeera enviri tezikuva ku mutwe nkulaba ng'oyogera enjala ekuluma enviri tezikuva ku mutwe nga kikulaga gitwale mu ofiisi agenda gisanga mu ofiisi oba gireke wano ena soba gireke wano olw'ebyokwerinda kubanga mu ofiisi teri yaliyo mu ofiisi neesigayo gwe owaayi tobeera surprised okulaba nti poliisi ekedde ku makya nekondoninga off akafu konna akasaawe konna baanodi abasolo emakindi bamujja nayitawa nga mujja ne bagaa nti okusinziira ku kifo kino n'obungi bw'abantu bw'olina fenga poliisi tetujja sobola kuwa kwerinda therefore tukusaba onoonyeeko ewalala tukusaba oba olukuŋŋaana olukuba ku kibiina ku headquarter itsoke naye wano tetugenda kukola ki kakati bannayuganda nga bw'obamanyi bajja okwagala okukola procession okuwerekera ki omukulu okuwerekera omukulu tofuddeyo kumanya lwaki ekitebe kya electoral commission bakiteeka Lweza. It was calculated. Jebafuna ettaka ate mutobiteeka mu science mungi se. Nkugambye lindako jebafuna ettaka yes mu ndowooza it was calculated. Bali banoonya location eyinza okukakkanya bannabyabufuzi. Ekibuga kibeere nga tekiri mu chaos mungi. Ekibuga kibeere nga tekiri. Bwe bakuyolera ekajjansi. Bwe bakuyolera ku Entebbe Express. Ate wani agenda okupapa. Nga tewali alumira. Otegedde. Bakube bulungi emboko zo amagulu bagamenye oddukire mu masaalu kubanga ne express noba ne motoka n'okuyitawo buyise amala kukkiriza nti itawo kukkiriza ndikola ki kakati eyo bagenda kugikozesa nga system okublockinga ki bannabyabufuzi onfuna so kati munnayuganda nkwegayiridde abide by the laws etteeka ligoberere etteeka likole ki oyinza okubanga wagira naye etteeka likole ki ligoberere etteeka ligoberere obutafunawo busambatuko etteeka gw'oligobera kikujjako ki okusisinkana Oweekitiibwa Kyagulanyi Katwe nemusinkana ki tekirina kikujjako kubanga at the end of the day oyinza okufuna damages newesanga nti emabega wooli olina famire y'abantu bameka oba 10 b'olabirira omusirikale n'akumenya omukono tukkirize tugaane Mwami Museveni takyaswala kumyaka jaliko kati Museveni gotulaba wano mu kamera Museveni mulalamu noli ayagala obuyinza otegedde muki mulalamu ate okusinziira nga bwendaba amagye go galirwedde okula
okurashinga buli kimu kino munansonyi wanze okusinzira okulaba okwange they are ready they are what ready they are ready kati muna Uganda ali eyo abide by the laws bwabaga anti procession teri mugathalinga wali mugathalinga awo information erejja kola ki ejja kutamba kakati tuswa ja tugatteko ekyammawu no transition with the ballot era bali mu transition bali mu bisenge abo yagamba ababa matalinga temusubirayo nkyukakyuka mu buyinza wano mu Uganda nga tuyita mu kalulu Nobert Mao president general wa DP yagamba neke yayo yatudde negamba nti tugenda okuwagira Yoweri Museveni owa president ebigambo bya Mao obitaputa otya nga Luswa Luwemba Muhammad ekisookera ddala era ngambye nga Luswa Luwemba statement ya Mao togibuusa maaso ekya ozinga oli muyabayaba okitegedde togibuusa ki togibuusa maaso mpozi ngaoli muki muyabayaba olina okugitegeera ebadde political statement tukkirize tugaane nti ate naffe tubadde tubyogerako bulijjo mwami Byabakama atugobezza emikono ye musajja y'omu gwe twayogerako ne tugamba nti nga mwami Byabakama nga akyali mu electoral commission tetusuubirayo victory oba kutulangirira okitegedde statement ffe nyini ffe twagyekolera okitegedde ne tuva ne tugamba nti mwami Byabakama nga akyali mu electoral commission tetujja kwetaba mu kalulu tudde weetuli era waliwo n'omubaka wa parliament eyagamba kweta yonna aneetaba mu kalulu ka 2026 ajja kuba full of the 21st century okitegedde oyo yali owekitiibwa Lutamaguzi yabyogera tubikiriya kaakati bwe tuba nga tuwogera nga tetuteeseteese transition nga tetugyeteeketeekedde tukkirize tugaane to be honest with you this is my opinion akalulu tekasobola kujjako General Kaguta Museveni kano katugendamu tekasobola kumujjako ekyamazima bannayuganda tuwaddawadda teri atayagala nkyukakyuka naye tuwaddaawaddako buwaziwazi as long as nti akyayina amagye gaparticipatinga leka nsookenza nnyo akantu kano ka butikitiki ka butikitiki lwakayunga oluvannyuma lwa Soroti nyimirira ntya mu bantu ne mbagamba bannange tugende tulonde yes abantu bajja kulonda nemba nga abawuddiisa kubanga ne banalonda abanalangirira bajja kulangira mu birala so kati ntandika ntyo gamba nti ate tugenda mu kulonda embeera ekyalinga bweri so okulonda tekukola makulu essaawa zino era kiba kyabuusa ku ludda lwange okudda ne tutandika okwogera kulonda tubanga naffe abali mu kuyamba Museveni okuperpetuatinga obwanakyemalira bwe nga tulaga abantu nti waliwo ekifaananyi ekituufu njagala okugamba ebigambo by'Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu olwaliro bye tukozesanga reference nyakyabijjukira nti yabyogera ayinza okuba takyabijjukira takyabijjukira kaakati awo ffe ng'abaludde naye yali agezaako ku buying time eya accountability n'ekiddako kubanga question yaliwo kyekiddako kikyozzaako kubanga by then omusango yali agugjeewa mu kooti nga kooti y'abantu esikatidde bali mu byabwe kubanga bannayuganda beeyaguza nkuta munnayuganda tomusuubirayo kugenda ku kkubo ng'eka abaana tebalina kyakulya Museveni atukuumidde mu bwavu kyekimukuumisiza mu buyinza kati statement ng'ezo ffe ze tukozesa olunaku olwaleero ate ne batuyita ababi kati statement ezo n'endala nnyingi kitegeeza eno statement yo yennyini efuula Mao omutuufu kitegeeza Mao aliriyo twagamba nti olwaleero tudenda kudda mu kalulu nga tukyalina mwami Byabakama ani agenda okunominatinga Byabakama kubanga mwami Byabakama yagenda okuyimirira wali agambe Simon Mugenyi Byabakama being the chairperson of the Electoral Commission of Uganda I duly nominate Robert Kyagulanyi Ssentamu
neka tuli yagamba tajja kuddayo lwaki tanyonyola bannayuganda kiki ekimuntu tutte amaanyi nga kululi yagamba tagenda kuddayo bannayuganda abali awo Luwembe nkyukakyuka njagala teri atayagala nkyukakyuka naye twerevising byetwogera tutamaguzi yagamba ate namumukyamukirira nnyo nego wagamba Kyagulanyi ogenda muwagira mu kino ekisanja anti kakati nagamba nze ngenda kukola ki kumuwagira ngenda muwagira era akalulu kange akayina era nja kugenda n'essimu yange nkole ki okatiikingi mugambe tiki saagala weekwaze saagala mbeere omu ku abo bannayuganda bonteekako egundi nti bannayuganda bakakola ki maagaana okumuwa nkuwa eki naye kyebuuzibwa ggwe koddamu olwaleero nze Luwemba bwe mbeera nga nange ndi mukyamu sooka weekube mu ttooki byoyogera bikwatagana kiba kitegeeza nti script wagisoma kifuula nnenge so kati Mao ebigambo yes Mao is right Mao is aliriyo Mao is right bwogamba olwaleero ntogenda mu iPod then tufune gundi tufune plan B tetudda mu kalulu tukazire ogende mu byafaayo bya Uganda abantu yaligenze mu byafaayo bya Uganda okazire niyo manyi lwayita yagala kazira he wants to lead the opposition for the next 5 years ajifuna mungajiriri yes he's the beneficiary kubanga budget olwaleero siye budget olwaleero owekitiibwa Jolly Ssenyonyi gyalimu agirimu on behalf of Kyagulanyi he controls that budget a alternative government he controls it era bwogamba nti Jewero owekitiibwa Jewero has not performed well oba okuba oli oba ogibanja oli okitegere naye bannayuganda tebaagala kikola ki nze Luwemba mu nnondo olw'ebyo byennemeddeko tonnondo olw'okuba oba tonkyala olw'okuba siwagira kino nonda nganze omuntu Luwemba tugenda kukoma wano okitegedde so tonnondo olw'okuba onnonda nti lwakuba nti Luwemba naye mulondo olw'ebyo byazze okukolera wonna wabadde osinzira okubeera ng'otulaba ne Luwemba Luswa Muhammad kansala Lodi kansala addako Kyebando Kikaaya Komamboga ne Kanyanya akabonero radio nga maliriza nagambye omusomesa wa chemistry ne biology wamu ne English wadde oli certified oba toli certified weetagibwa mu nnambiro then omusomesa owa subjects endala zonna ku A level gwina ba certified naye weetagibwa wa primary nawe ina ba certified naye weetagibwa namba yesimu yeno 70M624 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 kubira ku director Aida mwogerezeganya somero liri awo Kyengera kumpi nnyo. Certificate of verification of supporters form for aspiring presidential candidate 2026 Kasibante Robert ataddeyo ye Bagonza Bagonza bamukakasizza uno bamaze ne bamukonfaminga Kasibante Robert ono wa Victoria School of Beauty Kasibante Robert wa Victoria School of Beauty owena alemwa yali ayagala tikiti ye nalemwa eri wa gondi bya omuntu akyuka ene waka Rwanga bano gwe yagano vuganya kwa president tugenda vva wano leero sijja kwongerako bingi amina akuuma atakuumira mpeera